Okay. Twolekede akatundu kaffe ak'omusanvu. Kale ak'omukaaga twakalaba. Kati twolekede kya musanvu. Firimu eyitibwa Ensibambi. Yiri twolekede mu dakiika eno nnyini. Tuli katundu ka musanvu. Kale gwali ebweru. Buli wawulira ekina Uganda dduka mbiro. Nabagambye kati twatandika Nsibambi omukulu omusana gukwokeza nnyo. Laba nno ayina engeri gyakettamu ebinyumisa ku ebiri. Ayina engeri gyakenzeemuko alabe ebinyumisa bwe bitambula. Banange anko webale kujja. Anko yali amanyikiddwa mu family eno. Ndowooza baalaba akasooka akokubiri n'akokusatu n'akokuna n'akokutaano n'akomukaaga katuli ka musanvu mumujjukira. Oli otya Bridget? Anko gy'oli? Nze kyanjagala otegeere ba anko si bangu mubegendereze. Ba anko bajja mu ba anko bwabwe kale batera okukyukakyuka. Obuuza Kiganda mwana wattu. Kati ono yali abuuza Kiganda era nga bumanyi Abaganda batera obba n'empisa. Anko tubeera wano nga tetulina masappe kale okutwaliriza awamu. Erimu abaana abato lwaki temubanga mubako obufo bw'enjawulo kale musobola okugenda mu ffe tetukyatambula kale okutwalirizaamu tetulina na ssanyu. Temumanyi kulya uliriza tuba tuli awo lapa nga ayingidde munteesa kuki mwogerako ki omanyi lapa olugambo tebaalumukubira. Abaana bawala okubeera ewaka awutu anko oliriza anko yaleeta ekiteeso mbatwaleko awutu twandigenze anko naye Alex amanyi obufu obwo. Ffe tusobola genda wali eri ku mwala gwawali abaana bato bayimirira okulaba obwennyanja. Kati wuliriza bateesa tugenda ku biici kati tulere tufe wano. Laba nno lapa njawuga nti akubyamu n'akafaananyi engeri gyagenda okukola mpuganga ekikere kiri ku kikumbaata otunulira omuntu ng'oyo. Wuliriza saba ne mulokole yakkiriza ogendako ku biici. Nabagambye firimu erimu ebyokuyiga bingi ddala. Ensibambi edibya mutere tuba tuli awo nga ne maama ayingira muteesa ku ki mami anka tutwala ku biici tutwala tulya nnyingi era kale twaleka abaana abo tukendeeze ku mukiku nireka baana atera okujjuza akayumba balina ka banka kaabwe kale abaana bawubaala nnyo. Alex yerapa talina ngoye za ku biici kati lwaki yetasigala? Alex anko nawulira tayagala Alex agende ayina engeri yagamba anaagenda Saturday jja munange engeri akakyala kano kayaga kati kanoonya oba wakafunira kalengeri tumanyi okuwuga maama saagala otuyise mu maaso nze mmanyi nze lapa nze nsooka mu mazzi. Alex yera yasiranira ddala ng'erinnya lye agenda eri gye basambira omupiira ate tugoberera enda zisooka ngwe mu mazzi saagala kungoba mpuganga kikere. Laba nno akakyala kakajjukira nti chairman wali nkale abano chairman bwatunula madamu bonjagaza kyo nimese kuba omupiira atunula tobalabula. Nabagambye tuli katundu ka musanvu mbadde ngenda nno nange nazze naye kali atya eddamu esiddene ku lw'omukaaga waliyewo kati gwe yagalulika ku nkyali netufayenda kusinyenyi chairman akuba ebiraka. Nabagambye amanya gaga ddala bamuyise Ssegawa John Bosco ye muwandiisi wa firimu eno gye tulaba yennyini Ensibambi.
Atole Sande washukuba. Uliriza bano aba tunyumirwa film. Emirimu gikola bulungi nange nawandeewo. Era nkwewuunya engeri gy'okubamu omupiira okuba tango. Bwenti wekuba nakubanga 5 namba 5 gye nali nsamba. Madamu awulira kamulakira talina ngeri yakejjako. Nabagambe firimu gye tulaba bagiyita Nsibambi. Ekitundu tuli ku kya 7 NICO Films Uganda. Nali awo. Kati munnanga akantu kaffe. Nkuterekera. Omulimu bagutwalira ddala mu maaso ssebo Chairman yafunanga omusimbi gwe. Era ng'asasulwa. Abaana bali babafuula capital ate nga ge magoba okutwaliza awamu. Kale nga mwana we ye capital ate nga ge magoba. Eri mu nkola eno eyokolagana tujja kwata ate nze nkubulira Chairman. Nabagambye Chairman. Ubulira ate tulabe. Uliriza omutima gusule eno gwe nalulungi wange wakikakasa. Amagulu amaaso gamulinga nga ageki. Omutima guli eno. Chairman bamuwa akasente akakanya ku ddoboozi kuba akimanyiwe ekyangira kapita gwawo. Munnange mbankulowoozaako oludda okukiika embuga kati Chairman bamuwooleza ludda okulabika mu nsi y'abagunjufu. Gwanzezaamu maanyi tofaayo ojja kusiima kati ebbaasa eno. Owuliriza kangende ku ofiisi bansangewo. Owuliriza akaddeko kitegeeza kyampinni balinamu ekyenjawulo ne nnakyalo ono. Nkusuulirengayo kadde tuba tuli awo firimu tetandise tuba tuli awo mulaba Champini yajiwa kikumbalalo aba mulokole bamuleeta dooza Bayibuli yasooka n'agiteeka emitwetu bamulese ku beach kati tudda wali eri laba Champini yali emmere nakuta esente zimuwulira. Bannange bwetunule kati bambi baali tebabaleetangako ku beach. Champini yazze sente ze balya nnyingi nandi kajjukira obwo bukapito bwabwe ate ge magoba kati bwe babaddizaako si kibi kati babaleeta ku beach bannange nabwe bali kyabawuga bali bantu bikibiri. Omanyi okubeera nga beach gye babaleeseeko nayo waliyo mulokole kanzire wano mwoyo wa Mukama yaŋŋaano genda mu bintu ebyo kyokka yazze mulengere labayo nno mulokole situkozine Mukama ajja kunkuba kibooko ye yasalawo atuulaawo Mukama twamulese mitwetu wamaki ekyo omanyi okubanga omuntu aweza Mukama bamulese mitwetu ono ye yatandikirawo Goliya kati wano twazze wonna muli waddembe okubanga mulambula kati anka oliriri ato oba mazzi eyo yonna yonna tekirina buzibu mujja kugenda tukole kitu muge tekirina buzibu daba Champini era kati nze mbagamba bintu nze mbitegeera ate era nze nkubuulira eriyo tulina kwogera eri mulengere daba Champini Champini ate muva wano kati njagala tusooke tukumire wano tusooke tulabe tugenda wugira. Uliriza tunuulira firimu nze njagala kunywa soda mulokole yeya envinyo yagivaako tayagala nava mumanyire bamugambe ku nvinyo mubeere wano temuvaawo mukitegedde ebyokunywa nze mbireeta mwe mubinywa mukitegedde njagala fuluta oyo fuluta nkolera laba nno mulokole kansooke nnengere wano ulira laba nno omuziki neguta tuli ku biiki wa nalo kyogamba omuntu bamunyiga batye ku biiki teba munyigo kuba kuuga anze njagaso ogambye eki omanyi okubeera nga anoonya wagasombe soko kyaki tukuba mu ngalo kati mulokole nze mwewuunya oba kyekyamuleesi banaye tulambuleko jjukira Champini yabagambe mubeere wano temuvaawo nze nja kuzanyira wano maama munnange olwa firimu nga bw'obumanyi
tuddukeko wali eri bannange tusooke tulabe ebintu bye bitambula ati biiki jjukira mubaamu abantu ab'enjawulo abamulokole omukama tansanga wano abazina bati mulokole tosola piiti ojja kunze jjako omwoyo tugende eri oba neke gankubuuzi sooka owulirize kubuuza ova ku by'okumbuuza abandi bibuuliza mu kyaki birayira kyaki tunagiddamu enkeera nze nali sijjangako ku biiki sookolegera eri abawuga bannange bawuga badigidda kuba tuleo nga champion yayingiddewo mmwe ensondula liwa akutte eri bw'ati naweta ensonda bw'ati nze sitegedde saabagambe butava wano kati mutandise okugira bwe muti bava wano bwe banaababuuza champion yali awaya yakutte eyo akuyisaawo bw'atyo n'alumba mulengere jokera alinamu kakoke bannange kati mukazi wattu oba bakazi battu obulamu bwa biiki nga bw'obumanyi ffe tujja kuwuga bazze kulambula ku mazzi champini abayambi obaleetako eno bagwemu amaalo omanyi abantu bangi bakulidde mu kibuga oba mu byalo naye nga tagwanga mu kyalo nga bwe wamugya e Masaka eri akyalimu ekidera kati ng'obulamu obwo tabutegeera yajja anoonya champini saagala kumanya nabagambye babeere walindiire soda ayagala bafuga byabalese kudigida nese waliwo obukwakulizaawo ayina gwasooka okunoonya saagala na saagala ye yakuttewa tuba tuli awo banantu kasikayo kutusanyi tulabe oba tugende mu mazzi kaakati bannange laba amazzi balinga abatagalabangako balabaga bbaafu ag'ennyanja tebagalabangako kati gwe mulundi ogusooka okujja kuki njiire yiira ono mpaaki yiira omanye obanga omuntu obulamu nabwo tabutegeera bwakweyiya munnange oba batunaaba tutandise owuga tujja kgenda eri oba tunakwata wano embeera kati twava eno ne tudda eno eri abaagala na mukyala kerekere alina kati oyo alina mulamu we abamulamu we kuba oyo muto wa kerekere omusajja munnange oba olinamu ekidumusi nga otya okugira mbuulira nkuyambeyambe munnange siina mu buzibu jasiti embeera yansi ntya buti mazzi bweganantwala jjukira kerekere gye baava eyo wala kati omuntu omugamba nti okuuga n'oluganda baluyigira eno tuba tuli mulengere bebi kakati ndabye omuntu afaanani afaanani oli omuntu ogwetwale naye luli ku mukwano yo bebi nawereke ndabye nga yeye ngegenda jokera kerekere yayigako ku luganda genda olaba bayesandonwa omanyi omuyayo kutwala olabe bayeswanumwa kati bunnange mukazi wattu mukyala kerekere nayingirawo bannange sandumwe mwana isandula oli ote bannange mwana gwe wedda oli wano nze wedda sikimanyi nti nooli wano eno bannange ono namwanjulira namugamba nti munnange muganda wange ono namugamba nga ninga amumanyi keganirawo nze sitomumanyi sikulabanga nako naye jjukira abalaba akatundu kaffe akasuuka akokubiri akakyala ako tekaali kangu okitegedde munnange ne bajja bannange ono yekerekere wange gwomanyi oli muganda we era ono muganda wa kerekere bannange soko mubuuze kala labano muganda wa kerekere ate ositunuza amaaso abiri ayongeddeko amalala abiri gawerana oyo gwe yali yamugamba namugamba nti oba munnange nkupangire muganda wani wabba wange yali ayogera ku oyo muto wa kerekere kikazi kyattu ekyo nkubuulire owange wandise tuse kubanga gwe naawe ogira otambula mutu jasinkana nze nkulengedde wali neŋŋamba nti siyana sandumwa kerekere mutunuulire alina obulamu bubwe n'abagambye tuli kamusanvu firimu yaffe ensibambi NICO Films Uganda ffe tukituddemu tukijanjawaze kale kiwoome
munange ambadde saakutegedde kakati nze nkibuulira nze gemiyala egwanyirira ulira kerekerekerekereke naye omuwala oyo nga ninga amumanyi ono mukutunulira omuwala oli alina ekintu kyajjukiramu naye agamba naye ndida oba tuli awo ngaomupindi kati kankubuuzi kusanga nti eno ye ate kati kyekigenda dabakerekere bagala tukubamye jere ani adde bujonga tayagala kudda waabwe akimanyi bwe giwunya soko genda obataase kubanga embeera enyoomonga eki embeera enyoomonga kati gwange mulokudde eri mulokole bakutteeyo naye tetulaba kintu abanga abagira naye tebayomba buyombi ate babadde batya bano tolaba balinga abayomba bakoze ki anko jukira nabagambye mwegendereze ba anko nze nta naawe nvaako kati nze sebo nina decision eyange oba wandeese ku biiki ndekana n'emirembe gyange busandule kituufu nze nakuleese nze nvaako nensonyiwa bali mikwano gyange nina okunyumya nabo kituufu nze saagala kumala ku mirembe gyabwe bamusanduleka naawe nze nakuleese buli muntu yenna alina omuntu gwe yazze naye kati nange nazze naawe ku biiki kati nze musajja gwe kankubuulire nensonyiwa sandula mpuliriza sekuwuliriza bwebanga tosobola nange kumpa respect nange sisobola ate abantu bangi emitima egy'enjawulo wano bazibu omuntu ayinza okutuusaako obuzibu ng'ate nze nakuleese ne bakummanja kati nze lwaki tondekera mirembe nange ndi muntu ng'abalala togamba nze sirina musaayi omuwala yali awaya omupindusi ani champini kati okubanoonya obunoonya nga nabalese wali eri bwetuyinza obale lwaki netunesonyiwa nange nina obulamu bwange mumanyi nakusanyuka mwekka namwekka naffe tuzze kutudigidde kaato malako eddembe uliriza tunuli bamulangira n'ebyalye kati weefuula ndabirira nti ssebo ofaayo na andeka ulira bwakkakkana mba nkumanyiddeko leero bikoma leero mukwano natandika okukakkana omukulu ssebo yabuba kyokka jjukira tanagamba muwala ono nti nkwagala wabula muleese ku biiki naye ebboba ini progress munange mukwano sandula kati kakkana nno nkwagala amugambira awo wuliriza nkwagala ekituufu kiri nti wansula mulaavu onsaagisanga bana bavuka be basaaga sikusaagisa sandula wansula mu mukwano munange nze gwolaba kyampini sikyebaka wasitwala omutima gwonna ogusuuza mitwetwe nze era ondabira wano lwa bugejjo naye amazima gali nti sandula embeera mbi gye mpitamu bwe tulaba obunene muliita eddembe omanye omusajja omanye okumanya oteera because abakazi baagala nnyo bibanakuwaza ekikakasa bambi kati nsonyiwe bibaddewo kikazi kyatujjukira tekirina musajja olaba sandula ffe babiri ffe tulina okwagalana mu nsi muno ate njagala tugende mu maaso n'omukwano gwaffe ekizibu munnange okimanyi munnange sandula nkwagala kati munnange ntegeera nange nina emikwano kikazi kyattu kyayogera tugenda bikwasaganya bulungi nnyo sigenda kumenya mutima ate gwe kyobumanye ngenda kuwa byonna bye weetaaga mu nsi eno tubeere n'emikwano gyo ffenna bonna abayite tubeere ffenna laba abawala bannanga abawala mbeewuunya jjukira oyo anko mbajjukiza oyo anko wa family kati laba anka atabise omuceere n'akawunga mama in progress omwana in progress kati tunuulira firimu nabagambye firimu bagita ensibambi idibya mutere ye firimu tugendeko eri oba tukwate eno kisabo kyali kyakolamu lengera nno kirina namba 6 namba 4 namba 2 namba 3 ngamba okunyirira kyentegeeza kyali kirinnya wansi n'ogamba mu butuufu katonda yatunda laba n'omupindusi omupinako omuki munansonyi wamanya gamugwana obapindusi simanyi omukyampini kati lengera kyampini nsebo azze kuyomba azzeeyo musanyufu kati tugende tulabe ddala nkubuulire
nange bulijjo era mbiraba okikakasa gwokikakasa omanyi kati mulokole bamunyigiriza mazina bazina batya mukyaki ndagamu nenkankanya nentiribiza omanyi okubeeranga batiribiriza mulokole bamutiribiriza nze manyi yesu anaatera okudda bamanyigiriza yagamba wuliriza tunulira firimu katundu ka 7 tuba tuli awo champini sebo yakoma ono n'ekibbeeki gati bannange mutukubukomyewo mubadde mutya kulikayo ebyo emboozi twazigadde dda laba champini bamuwadde akafumi tondooza n'awuliranga ebbeere jjukira kano kalinamu kuliyimiridde tetumanyi mulengere tubaddeeyo nga tugirewo manyi ati waliwe tugenda okuwugira mukitegedde era bakyakanyanga womanyi kati laba ono nkugambye atiribiza nantiribiza mulokole dansi laba champini yatandika nyenyama kati laba omuziki gwa champini yatandika mpola basaze ensawo omanyi okuzo kali ebwebwerere nga talinamu natandika nzirinamu kati muyoye banange anko fekyotukoledde kyekyo nayibya laba champini omuchampini nanye aba mulenge muyaye omanyi champini omuyaye firimu tugitandise ensibambi nayawuza kati mulenge anyenyako katono akimanyi ayinza okunkumukiraawo omuziki ne bagumusa mulenge nayiya nabibya nanyenya kati champini omuziki gugwe gwa balodi kati gwo mwavu tojyawo awo ono ye nanyenya bobo palokoto popo nze nvaako nzirayo okusaba mulokola anadda mu kyaki oyo nabagambye firimu gye tulaba ensibambi eddibya mutere katundu ka 7 twali tuli awo nga kerekera laba nno firimu kati nno tugitandise butandisi champini yagamba muleete bannammwe bonna abali awo tunywemu tudigidemu banyanjudde dda gwe nakutegedde gwekerekere weeri era kati ffe tutuukidde wado bintu bya mulimbe ddala muli mutya jangu tubeere wano jukira we mukwano gwe kuva dda mukwano gwa Sandra buliriza kerekere esobo Oluganda kerekere agenza alukola ki alunyweza bulaza uliriza tunulira firimu uliriza tusanyuse kati oli musajja munnange ndi musajja munno okikakasa oli musajja munnange dakuba esagala asembere wano yekengedde tayagala asembera kimuli ki kakati bannange mbabuulira ketuzze waneeno katutere tusanyuke mukyala kerekere ssebo yayambala kuulo kagwe ka mukwano obwo bwe bwa mukwano obwo bwa redi era bw'osanga omuntu ayambadde redi sometimes abeera ku Valentino naye ye teyaliko lunaku lwa Valentino akasabulirawo aboti ekanyanya tukutumiddeko okumpi ne Gaza oli otya lengera wuliriza omuziki kano tugenda kutumiramu manager Nagawa Agnes oli otya tukutumiddeko nnyo tugende tudigidemu tugende tuuge kati laba omuziki laba kerekere mulengere kerekere bamanyi kuzina kadodi n'omuziki mulengere laba kere laba champion bamanyi kerekere yamanyiro ebyo terabanga ku mazzi bwe kyabaawo kwe gusooka okulaba amazzi kerekere nayingira ekidiba laba champion atyayo ateekayo akagulu kamu asooka testinga katwadda kwono sebo kayina essimu ogambye oli Saidi ki lyukira naye ayina bogedewe bannange twolekedde akatundu kaffe akomwenda tubadde katundu kaffe kamusanvu kati twolekedde akatundu kaffe akomunana firimu yaffe ensibambi edibya mutere kakati aliwa bebi oliwa ndi wano laba nno yenna atunula ng'omuswampa omanyi omuswampa gwe tambula ojja wano ojja kundaba ndi wano ntaddeko eyo olusinzi waneeno gwe bw'onooba ozze bwoti ojja kubanga onkengera ddala twolekedde akatundu kaffe ak'omunaana mu dakiika eno nyini tubadde katundu ka 7
ensi